oli mulabi mulungi wa mawulire agabutikidde katusooke tugende ku muteeka kuteeka etteeka ku tteeka mu gabutikidde. Mu mateeka tulina obufumbo obuli wansi wa Marriage Act oba omuntu atayagadde kugenda mu ddiini yonna n'agamba nze kagende bangatte mu mateeka g'ensi oyo afumbirwa oba okuwasa mu kye tuyita civil marriage. Tulina registry ya marriages eri wansi wa Uganda Registration Service Bureau. Wayo ba registrars abagatta abafumbo mu bufumbo obutukuvu. Kati abafumbo abo bagoberera emisoso egirambikibwa mu mateeka okuwandiisa okulanga era babagatira mu offices eza registrar oba mu kifo kyonna registrar kyaba asazeewo n'alangirira nti banaagattiramu. Jjukira ne bano abantu abagattibwa mu nkola ey'eddiini okusinza ku tteeka lyaffe obufumbo mu Uganda okusinza mu mateeka olina okuba ne certificate oluvannyuma lw'okugattibwa n'okufumbirwa okusinza ku mateeka gaffe. Kati ogaba certificate entuufu n'ogatta mutuufu mateeka etteeka lyongerako nti olina kikolera mu registered place of worship oba a gazetted place of worship. mawulire gabutikidde. Ebya Charles Olimu amanyiddwa nga Sipapa ne mukyala we Shamila Nakimba bikyali bibi. Omulamuzi w'eddala erisooka eya kkooti y'e Makindye Esther Adikini agobye okusaba okw'okweyimirira okw'omukyala owa Sipapa n'abalagira bombi bagire nga baddizibwayo eluzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini gwetulimu. Oli mukyalisi amanyiddwa nga Sipapa ne muganzi we Shamila Nakimba bakomezeddwawo mu kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi w'eddala erisooka Esther Adikini ku misango 6 gye bavunaanibwa omuli okubbisa eryanyi. Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwamu Hope Lukundo lutegeeza ng'okunoonyereza ku misango gino bwekukyagenda mu maaso. Bannamateeka ba Sipapa nga bakulembeddwamu Robert Lutalo basabidde muka Sipapa okweyimirirwa ku bannakawere ate nga wa Lukindo nga yeetaaga obujjanjabi n'okuyonsa omwana we. Oludda oluwaabi okusaba kuno lukwakanyizza bw'atyo omulamuzi n'akugoba n'abawa amagezi okuddukira mu kkooti enkulu kuba yeyina okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kuno olw'obunene bw'emisango egibavunaanibwa ku by'omwana n'abalagira bamutwale mu kkomera eri nnyina asobole okumuyonsa. As we speak, the mother of A2, in whose care and custody the said baby was left, is also under arrest and detention. Why your counsel? Your Honor, it's not clear because we expected that to be probably arraigned before you today, but you're not here, so we are not sure where exactly. Sipapa ne mukyala we bavunaanibwa okubba akawumbi kamu n'obukadde 6, laptop, amasimu, ebyokwewunda, ebya gold n'ebirala nga kigambibwa baabibba ku munnansi wa South Sudan Jacob Alop mu maka g'ebbunga Kawuku nga Sipapa mukyala we n'abalala abatannakwatibwa nti bawalamba ekikomera nga kigambibwa nti baasooka kumukuba biragalalagala nga bino byaliwo nga 28 omwezi oguwedde. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka wa Sipapa Lutalo n'abaako byatunyonyodde. Mukulu Sipapa avunaanibwa emisango 6 eja aggravated robbery. Ye ne mukyala we baabaliko obulemu bagumbye ku kkooti y'ebyettaka ku Tweed Town mu Kampala ne balaga obutali bumativu ku ngeri omusango gwabwe gye gukandalidde mu kkooti. Abaliko obulemu bano abakolera ku paaka empya Plot 7A na Mirembe Road baddukira mu kkooti eno nga baagala okubaddiza ettaka lyabwe eryali lyabaggyibwako abakulembeze baabwe. Naye ffe olumu tugenda tugamba oba gavumenti teyatuwa nga batukuumya bukuumya kifo kino kubanga twewuunya gavumenti ennamba erema etya eremererwa etya okusalawo ku nsonga z'abaliko obulemu. Ekkooti yasooka n'esaawo disitulikiti yonna bagiwa ettaka bwe yakkiriza tukola apiiru KCCA ne tugiwa apiiru gye twakola kesi twawabira KCCA ne disitulikiti yonna ebiwayi byombi ne tubiwangula.
bano nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe waabwe Balikweya Alex oluvannyuma boogedde n'akola kuwandiika emisango gya kkooti ne bategeeza nga bw'obaddewo enkyukakyuka mu balamuzi era mu kiseera kino fayiro bagikwasiza omulamuzi omupya tibasindike munnamateeka waabwe ku Lwokuna okulaba bwe banaatandika okuwulira omusango gwabwe. Oluvannyuma twogeddeko n'abaliko obulemu ne babako bye batunnyonnyola. Ne bannange bentambudde nabo nti batuwadde olunaku ku Lwokuna batandika okuwulira ensonga zaffe, awo ndi mugumu naye tetunaba kussa kiki mu kkono okugyako nga tutuuse ku kinyusi kyennyini. Sempuma Josephine Innocent yakusakidde eggulu lino. Kyo ekitongole kiwola abayizi ensimbi okusoma mu matendekero aga waggulu ki Higher Education Students Financing Board kyongedde amaanyi mu kaweefube okwongera omuwendo gw'abayizi be baweerera. Kati ku abo be baweerera bagasseeko n'aba Victoria University. Higher Education Students Financing Board kitongole ekyatandikibwawo gavumenti okuyamba abayizi mu matendekero aga waggulu abatalina busobozi okubawola ensimbi basobole okweyongerayo n'emisomo gyabwe bazisasule mpolampola nga bamaliriza n'okufuna emirimu. Okusinziira ku akulira ekitongole kino Michael Wanyama, abayizi abasoba 1,114 baakaganyulwa mu nteekateeka eno okuva lwe yatandikibwawo mu 2014. Okuviira ddala mu 2014 tusobodde okuweerera abaana bawerera ddala 1,278 ng'abaana abo obasanga abasinga obungi bakola diguri, abatono abawerera ddala digirize n'obumanyirivu obw'okukola emirimu ezinaatambuza ensi eno okugenda mu maaso. Atubulidde omuwendo gw'amatendekero mwe batambuliza enteekateeka eno okuli aga gavumenti n'ag'obwannannyini ng'olwaleero batongoza enkolagana ne Victoria University. Amyuka akulira Victoria University Dr. Lawrence Muganga agambye nti guno mukisa gw'amaanyi eri abayizi mu ttendekero lino kubanga babadde balina bangi abeetaaga okuyambibwako. Ne basalawo nti naffe tutondezaamu ku bayizi bano naye ate nga naffe tulina okusasula abasomesa. N'olwekyo enkolagana eno bw'ejja ejjawo embeera eyo naffe tulina gye tuddukira ne tugamba bana babiganye na mutuufu biganye genda olabe Higher Education Students Financing Board. Sente ze bawula abayizi teziriko omusingo gwonna bw'atyo n'agumya abazadde ababadde beeraliikiridde ku ngeri abayizi gye banaasasulamu ensimbi zino. Ate nga tagenda kusasulirawo ng'akyasoma bw'aba amaliriza emisomo gye ng'afunye omulimu atandika okusasula. Mubiwulidde nti ojja kusasula okumala kumpi emyaka 7. Nze Ismail Nsubuga wana mu Kampala. Asiga eddamu zirira z'obwetaavu obukola emirimu gyabwe nga tebataataaganyizibwa kibasobozesa okuwa abantu obuweereza n'obwenkanya. Babyogedde nga banjula enteekateeka ez'okujjukira omugenzi Benedicto Kiwanuka yali Ssaabalamuzi eyasookera ddala. Mu mwaka gwa 1972 Ssaabalamuzi wa Uganda eyasookera ddala yawambibwa n'abuzibwawo okuva mu kkooti enkulu mu Kampala n'ataddamu kulabikako. Benedicto Kiwanuka era nga yali omukulembeze wa Democratic Party ng'essiga eddamuzi kati okumala emyaka 5 lize lijjukira olunaku lwe yabuzibwawo ng'omukolo gutandika n'okukumba nga bayita mu bifo gye baamuyisa. Olwaleero essiga eddamuzi era lirangiridde enteekateeka z'okujjukira Kiwanuka ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Okwawukana kule bulijjo ku mulundi guno abantu 300 bokka be bayitiddwa nga n'emikolo gy'okutambula nga bulijjo si gyakubeerawo ng'omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani bw'alambulula. Olunaku olwokusatu ennaku 21 omwezi guno essiga eddamuzi lijja kuba nga likuza olunaku we tuyita Benedicto Kiwanuka Memorial Day nga tujjukira Sseebalamuzi ayakwatibwa n'agibwa mu ntebe y'Obwesseebalamuzi nga boogera ku siimu yaffe ey'okulaba nti judiciary yaffe ekola nga teri abagitaawanya ng'ekola emirimu gyayo. So olunaku olwo lujja kuba lukulu nnyo naye kyetwagala okwemfasayize nga kiri nti si lunaku lwa kuwummula. Kooti zaffe zijja kusigala nga zikola okujja kwabo abalamuzi abayitibwa okubeera wano be bajja kubeera wano bokka. Shamshad Narujja yakusakidde eggulu lino.
tugenda kuddamu tuwumulemuko tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekinaba kisembayo nga kirimu nange ebyemizannyo kinyivu ddala tokisobwa. Mawulire gabotikidde banka yateekebwawo gavumenti okukwasaako bannansi okulaakulanya emirimu naddala okuwola ensimbi ya Uganda Development Bank etongoza enkola omunaayitibwa okwongera okuwa abavubuka obukugu. Abavubuka bangi abamaliriza emisomo mu matendekero ag'enjawulo ne batafuna bye bakola. Kino kye kiwaliriza banka ya Uganda Development Bank okutandikawo enkola ey'okwongera okuwa abavubuka abamaliriza emisomo obukugu obw'enjawulo era bangi baganyuddwa. Joshua Alland Mwesiga akulira emirimu gy'ekikugu mu Uganda Development Bank ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe. Nakasero agamba nti bakikoze okwongera okukwasizaako gavumenti okumalawo ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka abayivu. Tutongozeza programu yaffe gye tuyita Graduate Apprenticeship Program. Kye tugezaako okukola okuwa youth oba abavubuka engeri gye bayinza okwongera ku skills zaabwe nekibayambako okufuna emirimu. Agamba nti okusinga batunuulidde abayizi abasoma sayansi abali wansi w'emyaka 30. Tugenda kunoonya Abannayuganda bonna abalina emyaka egitasukka mu 3 nga bafuna first class oba second upper degree mu fields ezimu ez'okusoma nga engineering. Salesale w'enteekateeka eno wanga 3 omwezi guno ng'abavubuka abalina second class upper ne first class degree be bakkirizibwa okuteekayo okusaba kwabwe nga bayita ku mikutu gya Uganda Development Bank egy'omutimbagano. So eno program eri open Munnayuganda yenna ayina ebisaanyizo ebyo byenjogeddeko ayinza okugenda ku website yaffe nayingiza ebimukwatako ku form eri ku website n'asindika application ye. Ate abantu b'e Bugisu bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti ezaatekebwawo okubajja mu bwavu. Bibabuuliddwa abavubuka ab'ekisinde kya Muhoozi Army Original mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku kitebe kya disitulikiti Mbale. As much as they are hard working, now we need to work with the strategy and skill so that they are part of the movement of eradicating poverty by not working for only their stomach but also having money in their pocket. Lwetabiddwa mba nakibiina kya NRM abakulembeze okuli bammemba ba paalamenti bakansala ababuulidde abantu ebirungi Jeno Muhoozi byakoledde eggwanga. The NRM generation is pure discipline. I call upon the people of this state of water. We have achieved a lot to the level where we do not want any other leader outside the circle to come in and disrupt the achievement we have already. Banera batongoze ekisinde kya Muhoozi Army mu bitundu bya Bugisu. Albert Okware ssentebe w'ekisinde kya Muhoozi Army Original akubiriza bannakibiina okwesiga okweyisa obulungi baleme okozesa obubi omukisa gwe bafunye. Because we know families are always displeased and we want our people also to be displeased. Luvannyuma bano bajaguza amazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga Jeno Kaguta Museveni abasaze ne keeki okumujagulizaako. The Ismail Nsubuga ne Lugendo Crispo. Bannakibiina ekya NED baagala gavumenti eyambe ku bantu abali mu bitundu eby'elango olw'ente zaabwe n'ettaka okubabbibwako nga bagamba nti mu kiseera kino tebakyasobola nakuweerera abaana baabwe. Babadde mu lukuŋŋaana olwa bannamawulire batuuzizza ku kitebe eky'ekibiina e Bugoloobi. Ab'ekibiina kya National Economic Empowerment for Dialogue nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina e Bugoloobi basabye gavumenti eyamba abantu mu bitundu by'elango olw'obubbi bw'ente n'ettaka ebikudde ejjembe. Samuel Jaramogi okuveerira ategeezezza nti abantu mu bitundu ebyo bayita mu kusoomoozebwa kungi olw'ente zaabwe zibabbibwako ne batafuna kuyambibwa. Lango lost over 3 million cattle that they had, and that was their economic base.
bagamba nti n'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde kya covid-19 gwabakosa nnyo ng'abaana abawala bangi bafuna embuto era ebyokusoma baabivaako. The record says over 21,000 young girls at the primary school got impregnated within the period of only 2 years. What does that mean socio-economically and politically to the people of the region? Where there is early marriage, that means there is also marital breakage. And that tells you the society is no longer there. Omulangira Nakibinge Joy ne Godfrey Setumba nga nabo bannakibiina basabye gavumenti okuyamba abantu bano okuva mu mbeera gye bayitamu. Embeera eyo etiisa nnyo n'abaana abava mu masomero nga bandibadde bakyasobola okusoma obulungi nakyo kyeraliikiriza. Tulekeraawo okuleka obulesa ebintu awo. David Tamale yakusakidde eggulire lino. Gatukujja Museke ebyemizannyo liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa woodball eya Buganda Land Board National Basketball League yakomekerezeddwa ku ssomero erya Lubiri SS Emmengo. Omukolo ogwagaddewo liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa woodball eya Buganda Land Board National Woodball League gwetabiddwako ssentebe w'akakiiko ka NCS Ambrose Tashobya wamu ne pulezidenti w'omuzannyo guno Mark Kayongo ku ssomero lya Lubiri SS Emmengo. Prisons yawangudde y'ebitongole mu basajja nga yakuŋŋaanyiza obubonero 40 nga Eminence yawangudde eky'abakazi oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya obubonero 31. Gwawuse buggwawo ne Dennis Wabusa abakilabu ya Moves be bawangudde ez'abasajja abazannyi ababiri n'obubonero 39 nga Mirembe Sanyu ne Alvera Mukamalinda Abandeje University bawangudde eky'abakazi n'obubonero 48. Sophia Namuddu owa Lady Wards yawangudde omutendera gw'abakazi ogwa Ssekinoomu nga Thomas Kedi owa Stroke Woodball Club gukulidde ku speed yayiri kubanga abalida baago bamanyi kye bakola mu group profiling abaguteeka ku level ey'omutindo gwa waggulu ennyo n'okulaba nti gusaasaana mu ggwanga ate ne baba ne plan ennene ezikuza omuzannyo gwabwe ogwa woodball. Abawanguzi bayambaziddwa emidaali okwasibwa ekikopo wamu n'ensimbi enkalu ng'omukolo gwakoleddwa ssentebe w'akakiiko ka NCS Ambrose Tashobya. Guys, celebrating mukao. Iyo kota final ey'okubiri mu mpaka eza University Football League wakati wa Bugema University ne Uganda Matters University olunaku lwanca mu kisaawe Bugema nga lugenda kubeera luzannya lusooka. Omupiira wakati wa Bugema University ng'ekyazizza Uganda Matters University nkoze e Bugema ye quarter final ey'okubiri mu mpaka z'omupiira ogw'ebigereeza amatendekero aga waggulu eza University Football League. Omupiira gwa luzannya olusooka nga ttiimu zigenda kubasisinkana omulundi ogwokubiri mu byafaayo by'empaka zino ng'ogwasooka gwaliwo mu mwaka gwa 2019 nga balwanira ekifo ekyokusatu nga Bugema yava mabega ga goal 3-1 okutwala omupiira mu penalty ze yawangula. Bugema okutuuka ku luzannya luno yamaze kukulembera kibinja kya mukaaga ku bubonero 7 waggulu wa IUIU ne Busitema University. Tubetegefu nnyo kubanga olw'ensonga tusobodde okufuna training ebadde esobola okuyamba ttiimu eno kubanga etuuka wetuuseera kati weeri essaawa zino tusobola n'okwongeramu abasambi endowooza nga 5 mu ttiimu nfe badde bitaagisibwamu abasambi abo. University ekyo twasobodde funayo injury n'emu mu baana abalina teams z'amasaza so bonna kwebali bali bulungi temuli mulwadde. Omuntu omulala yandigambye obukoowu naye obu technically wamu n'abasawo ba ttiimu twakifunidde solution era bali mu mbeera nnungi so tejja kuba excuse ku result enajja enkya. Abatendesi ba ttiimu zombi okuli Medi Nyanzi owa Bugema University ne Eric Kisuzo owa Uganda Matters bombi bakimanyi nti omupiira guno ogenda okubeera live ku Urban TV ne Bukedde TV eza Vision Group tegugenda kuba mwangu. Obadde mulungi w'amawulire agabutikidde ngenda kusibulira wano tujja kusinkana olunaku lujja kubeera lwanca inshallah naye ku ssaawa 3 ku Urban TV oli amawulire agamanyiddwa nga The News ate ku Bukedde TV wano oli amawulire agatali konfoofu ne kuteesa George Williams. Nze Aida Nakazibule Mukama kuume.